obusosoze obuli wano ku mulambo gwa Evelyn Lagu baabo tuli wano ku lumbe baabo wansi ebulayo eddakiika ntono nnyo Evelyn Lagu ateekebweyo mu nnyumba ye ey'olubeerera. Papa Eddie Kenzo nkwagala nnyo Sindaleera Ssanyu naawe nkwagala nnyo but I am feeling a lot of painful. Bw'otunuulira Evelyn Lagu n'emirambo gy'abayimbi abalala abazze nga bafa ne bannabitone babadde nga baweebwa omukisa n'atwalibwako ku National Theatre abawagizi be ne bamukubako eriiso evvannyuma ekiro ne we kiba kimu. Evelyn Lagu baasabye nti bannange batuweeko National Theatre tukungubagireko awo eno gy'abadde yazimba wala nnyo abantu bangi adde batasobola kutuukayo ne bagamba mbu teyakola appointment mu Uganda ndowooza emirambo gikola appointment nti ngenda kufa ku Lwokuna mu ntegekere National Theatre naye nga what is for the so disappointment nga tulina federation y'abayimbi tulina wuma ekulirwa Sindi nayo y'abayimbi nendowooza nti munaebyo kuba baba n'eddoboozi nga kyabadde kyangu kyakwogera nabo nti bannaaye kuba ekiruma Evelyn Lagu ng'oziggyeko kuba omuyimbi emizannyo abadde agizannyirangaawo ku National Theatre baamugaanyeewo kati obusosoze bwe Uganda buvudde ne mu mawanga kati n'obulambo tubusosola nti akakalambo tekajja kujjawo guli omulambo musava gujja kujjawo kwegamba emirambo mulimu kati VIP ne ordinary mwana nze ng'omu tekanfaananidde bulungi omulala kayinza oba keye ne we kali fayini oli nagaa ne bwe bandimutuddeyo teyandizuukidde naye era ne be baali batutteyo nabo tebaazuukira.